ebyo byonna bitukakatako ng'Abaganda. Ekyo kye tutegeeza okubeera nga eggwanga lyo olyagala, olininako obuvunaanyizibwa n'okulikuuma. Ffe tumanyi abantu abayitibwa abazira kuba kwewaayo n'okukola ebyobuzira ku lw'obulungi bw'ensi, ku lw'obulungi bw'ensi yo ne ku bulungi bw'abantu b'eggwanga lyo mu nsi yo. Naye ne tubeera mu nsi yaffe nga tukola obuddu, kikolwa kya mutawaana nnyo. Bwe tutazze lunaku luno olw'abazira kwogera ku byafaayo, lwaki bannaffe baafa, lwaki baganda baffe baafa ku lw'ensi yaffe Buganda erimu amazzi amalungi ge batandise okutta. Mutunule ku nnyanja Nalubaale, ebyo bye mwagala Abaganda. Ng'amakampuni gonna gayiwa mu kasasiro, ng'ennyanja bagenda kugitta, ebibira byonna babitema, byetwagala ensi yaffe weebeera efaanana. Ebyo byonna tulina okubijjukira ku lunaku lw'abazira. Tujjukire ebikolwa eby'obuzira, naye twebuuze nti ffe eggwanga lyaffe ng'Abaganda, ensi yaffe Buganda tugikoledde ki olwaleero? Bannange mbasaba mutambule n'ebibuuzo ebyo. Wekitiibwa eri abo bonna abazirwanako ku lwa Buganda, n'abo abeetegefu okuddamu okukola, okuddamu okutoba ku lw'okujja nnyaffe Buganda mu matigga. Tulina okuba abamalirivu kubanga Katonda ali naffe. Ku mulundi guno twagala okukibategeeza, tujja kuzza obutebenkevu mu ggwanga lyaffe Buganda. Ayi Mukama Katonda nga twesigamiddeko, nga tuli bavumu, tuli bamalirivu, nga twagala oba tetwagala. Abo tulowooza nti ba Museveni balina ebiwawaatiro, tebatina enfunza, balina mikira gyambwe bakanga kinene nnyo. Naye bw'omutunuzaamu balalo avaawo, Brekyasi n'avaawo, talina ate bameka bemuli, tayinza kuvaawo. Bw'oba okutta ekyokulwanyisa olina okikwata ng'omanyi ekkikozesa, ng'oli mumalirivu, ng'omanyi ki omulimu gwakyo gwekikola, ojja kufuna obuvumu obusobola okweŋŋanga oli akirina. Mwenna mubana byakulwanyisa. Ebyo by'ebikolwa by'abazira bye bakola. Tulina okwebaza abavubuka n'abasajja, abakazi abalina omwoyo gw'okulwanirira Obuganda, okuddamu okukwata engala, nga si lwa bubi wabula ku bw'obulungi bw'ensi yaffe, si lwa bubbi, si lwa butemu, si lwa bukyayi, wabula nga tuwadde okulabula okumala ebbanga eryo lyonna. Naye ayi Mukama Katonda agenda tuteeka tutandike mu bikolwa. Ekyo nkibategeeza. Abo be bawankula wonna we muli, mwebale omukwano gw'obumu, era abantu bagenda kututegeera nti tuli bawankula. Abantu abaamunyoomebwa mu nsi yaabwe ab'olubatu, ng'abamawanga bonna batuyiikidde, naye olunaku lumu baazuukuka ne beewaayo ne basobola okubeera nga bakola omwatanguko ogw'amaanyi ogwasobola okubeera nga gubatuusa ku buwanguzi. Kyetuba tubategeeza nti emikisa gya Mukama Katonda gitutambulirako. Olunaku lw'abazira luba lunene nnyo. Tulina okwogera ebyafaayo bino, buli omu olina okujja nga weetegese.
lwe lunaku olwajjo naye tukutegeezezza nti tuba tuwa essaawa 2 naye lugenda kukya nga tulina olunaku lulamba ng'ate enkeera tuliba kuluwumula nga tulina banka holiday gye bayita banka holiday. Mukama Katonda ali naffe ne bonna abalina kye bakola ku lw'obulungi bwa Buganda. Naye bannange tulina okumanya nti buli lukya